omuwendo gw'abantu abafa mu ggwanga lya Malawi buli ssaawa gweyongera okulinnya oluvannyuma lw'enkuba namutikwa n'omuyaga ogw'amaanyi okusalako eggwanga lino olunaku lw'eggulo n'olunaku olw'omukaaga. Bijjidde mu kaseera nga mu mwezi guno gw'Ogwokusatu eggwanga lino lyakafuna embeera y'obudde eno emirundi 2 mirambirira wabula ng'eno yayitiridde. Embeera y'obudde eno yaleetedde abantu nkumu okukkirira ekaganga so nga n'abawerako baddusiddwa mu ddwaliro nga balina ebisagga eby'amaanyi. Okusinziira ku b'obuyinza mu ggwanga lino wetwogerera ng'abantu abasukka mu 200 bamaze okukkirira ekaganga so nga baliyo mu 200 bali mu malwaliro bapookya na biwundu. Okusinziira ku kibiina ky'ekitongole ky'amawanga amagatte UN bagamba nti abantu abakumikkiriza mu kakadde boolekedde okubulwa we beegeka oluba oluvannyuma lw'omuyaga guno ogw'amaanyi okusuula amayumba gaabwe. Wetwogerera bino ng'omukulembeze w'eggwanga lya Malawi omukulu Lazarus Chikwera avuddeyo n'alangirira akaseera ak'akazigizigi mu ggwanga lya Malawi bw'atyo n'asaba obuyambi okuva mu mawanga ga Afrika nga nno kw'otadde n'ensi yonna okutwaliza wamu. Embeera y'obudde eno teyakomye Malawi wokka wabula ng'amawanga okuli Madagascar ne Mozambique nago gaakoseddwa naye ng'eggwanga erya Malawi lye lisinze okugoyebwa ennyo embeera y'obudde eno. Kinajjukirwa nti ne mu mwaka 2015 waaliwo embeera y'obudde y'emu omuyaga ogw'amaanyi bwe gwakuba eggwanga lya Malawi wabula nga guno gugenda kwogerwako mu byafaayo kubanga gwalumizza abantu njolo. Katambi kaffe kano tugenda kwogera kitono tusobole okulaga embeera nga bweri mu ggwanga lino erya Malawi. Bannaffe ab'e Malawi tubasaasideko nnyo era omulabi waffe tukubiriza obateeke mu ssaala pozi ne Afrika yonna okutwaliza awamu.
CBS FM.